Kale mbalamusizaako mwasuze mutya mikono gyaffe mwenna abagabira omutimbagano waswa Emma YouTube channel. Mwebale kubeera amaliro gakutusibwako Beaver Organic Access Building wali ku Lubaga Road. Omusawo omukugu omutendeke ojja kuyita agende akujjanjabe kyonna ekyo kikuluma pressure sukali n'ebisigadde. Tutandikidde ku mawulire agattawooma yadde n'akatono era nga amawulire gakedde kusaasana era kikantono nnyo ziyise mabega. Amawulire gakedde okusaasana ng'omukulu okufa kw'omugenzi kati amanyikiddwa nga Nadduli Sulaiman, ono nga ye mutabani w'omukulu Alhaji Nadduli ow'Erweru. Gakedde ku makyama ne gasaasaana ensi era ng'abantu bangi bakedde kunyolwa. Bwentegeeza no ku mutimbagano bangi bakedde okubanga bampositinga abadde mikwano gye n'abatabadde mikwano gye ne bayita kkaanya nabo bonna bamupositinze. Omukulu no kigambibwa nti asangiddwa mu maka ge ng'afudde era nga enteekateeka y'okuziika esuubira okubeera eya leero. Engeri gyekiri nti musajja musiraamu, abadde musiraamu, tajja kusulawo, ajja kuziikibwa Kapeeka mu Luweero. Nadduli ono abadde musajja munnabyabufuzi era abadde ayogera nnyo ku nsonga eziruma abantu naddala omuntu wa wansi. Omukulu ono yatandika mpola mpola okwogera ku byobufuzi, abadde nnyo ku side opposition ate nga agamba ekimu ku byamutunda kwe kubeera nti taata we yali musajja wa NRM nnyo. Taata we y'omu ku baleeta gavumenti eno eriko kubaalwana n'erabika nti ejja mu ntebe kubanga bano balaba balwanira Luweero ate nga Nadduli y'omu ku basajja bali influential nnyo Luweero. Era taata we akoledde gavumenti eriko okumala ebbanga ddene nnyo 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 nga bw'okiwulira. Yaliko minisita, yaliko chairman okumala akaseera mu Luweero district, y'omu ku badde bakulira enteekateeka za NRM mabegakaawo mu Luweero. So mutabani we ono wandimusuubidde okuvaayo n'abeera nti naye awagira ekibiina kye kimu ekyo, naye abantu buli omu aba n'ekyabayagala. Bw'atyo yasalawo n'adda ku side opposition okusobola okuba nga alwanira ku bantu nga wokimanyi nti opposition omulimu gwe okulwanira muntu wa wansi. Abadde omu ku basinga okwogera ennyo ku byobufuzi wano ku internet. Abadde nga tabeera nnyo ku zi TV, obudde obusinga abadde abeera nnyo ku mitimbagano. Mbadde ntera omulaba nnyo ku mukutu gw'omukulu amanyikiddwa nga Kankaka ne ku channels ez'enjawulo eza YouTube, Facebook ezikola ku bikwatagana n'ebyobufuzi era nga radios ez'enjawulo zikedde kumwogerako. For example wano aba CBS bagambye nti Kitalo Sulaiman Nadduli mutabani wa Haji Nadduli afudde, bakedde mupositingako wano. Ono nojjukira ennaku ezo yafuna accident omwaka guno wagutandika. Accident eyo bw'agisimattuka yakwatibwa n'avunaanibwa emisango nti yali asiga obukyayi mu bantu era abadde ng'awera ennemba n'emisango egyo. In fact bamurimandinga nako ebiseera bino bamuteekako mu kkomera. Yasooka n'akwatibwa n'amala akaseera katalabikako, naye oluvannyuma n'ategeerekeka nti yali remanded. Abakulu bigambo byayoga tebyabisiima. Abamu ku bakedde okwogera ku Nadduli, ndaba David Lewis Lubongoya akedde okumupositingako n'okusaasira famire ye. David Lewis Lubongoya atugambye nti we have woken up to the terrible news of the ultimately passing of our brother Chakana Nadduli. The family says he was found dead at his home. Yeah. Few days ago, he was released from prison. I spoke to him on Saturday and he sounded fine. He had planned to meet up. We had planned to meet up this week. Terrible news. Wow. Oyo David Lewis Lubongoya agambye nti omukulu neyogerako naye ennaku ezo ng'alabika mu butali bubi, naye byabaweddeko ku makya ga leero okera ne gabuna emiwaabo amawulire nti omukulu afudde.
Ngezaawo kunoonya ku bantu ab'enjawulo biki bye bakedde okupostinga, biki bye bakedde omwogerako nga bwe tulinda okuwulira enteekateeka gye zinaatuukira ez'okuziika. Agenda kuziikibwa mu Luweero nga bwe mbagambye. Kapeeka eyo. Otyo waliwo posti eno eya omukulu Bobie Wine Kyagulanyi Ssentamu. Kansooke malo ginoonyaku wano. Tulabe Bobie Wine kyakedde otyo. Bobie Wine yino posti ngifunye. Bobie Wine akedde kutugamba nti I have just learnt on a sudden ultimately death of our brother Jakana Sulaiman, the son of Haji Nadduli. Bobie Wine atugamba bino wamanga byensoma biva ku mukutu gwa Bobie Wine byabadde bino byayogedde ku mugenzi. Bobie agamba nti in March this year he was involved in an accident that almost took his life. Nsoma post ya Bobie Wine. Bobie Wine agamba nti according to him the people who knocked him were deliberately targeting his life. Bobie Wine bino byayogera ku omugenzi Jakana. Bobie n'atugamba nti few days ago Jakana was abducted and spent several days under incommunicado detention. He told us that he was severely tortured in detention. Later, he was produced before court in Luweero and remanded to Otontumula prison, where he spent several weeks. Upon release from prison on bail, he resumed his work and he has been actively speaking out against dictatorship and misrule. It is therefore most unfortunate this morning to be informed that he died at his home. He joins very many critical Ugandans who have died under unclear circumstances. Deepest condolences to his father, Honorable Abdu Nadduli, his entire family, and all Ugandans who are affected by the tragic news. Bubaka bwa Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze akulembera ekibiina kya National Unity Platform. Bobie Wine tali mu ggwanga nkakasa obubaka buno abuweereza ng'asinziira mu America gye yabadde agenze okusobola okuba nga ayimba mpola mpola nga wemanyi. So bwekityo bwe kiri ono nno omugenzi ayogerwako essaawa zino yavuganyaku Nakaseke. Yavuganyako Nakaseke kuba MP. Bwekityo bwe kiri yavuganyako Nakaseke kuba MP. However tiyasobola kubanga awangula naye nga yavuganyiza ddala. So ye mukulu oyo tusaba Mukama amulamuze ekisa byamusomako byonna. Bangi bongedde omwogerako wano. Joel Ssenyonyi ogeddeko n'atugamba nti sudden to land of passing of Jakana Nadduli, the son of Haji, according to his family, he was found dead at home. Days ago, he was released from jail. Having spent weeks, he was abducted and by gun-wielding men, taken in a drone and tortured. Abo Joel Ssenyonyi bw'atyo bawandise ng'amwogerako. Buli mwe ayogera kyabadde amanyi ku Nadduli n'ebizze ebimuwulirwako. Buli mwe ageza okuba ng'aggya ebigambo bye ebyasembayo. So kano kaseera lw'omu kagira last words, last moments z'asobodde okuba nga afuna ku muntu oyo aba afudde oba abagenze. Bangi bonna bamutaddeko wano messages. Bannabyabufuzi banne bakedde kumwogerako. Bano bayiculi babayita Kanya nabo buli mwe akedde okubaako obubaka obw'enjawulo bw'asobodde okuba nga amussaako ayisa. So bwekityo bwe kiri. It's very sad note okusaasirwa okugenda eri family, okusaasirwa okugenda eri family eya taata we, family mukyala we, abaana be, abasigadde bonna ne bannayuganda okutwalizaamu. Kale tujja kwata okutuusaako ebisingako awo. Tujja bikutuusizaako ddala ku ssaawa enteekateeka zino genda kwata zifollowinga tulabe nate gye binaggwera. Weekumire ku mukutu ogwa Emma YouTube channel ojja kuba osobola okumanya bwe bigenze.